Yes, nkwaniriza akadde kano oli otya gwe na following Fadi TV nenkwebaza negamba nti wakola kyakabi nnyo kubanga wa subscribing ate n'onyiga akadde. Nkusaba nti yongera okubanga ogi following ate yongera okubanga ogi kumira kubanga ojja kufuna ebyakabi eby'ettabu eby'omutawaana ebya bode wano ku Fadi TV. Gi update simba nazo each and every single day following KBTV, KRTV Uganda now kosani Fadi Yogi News Fadi TV zino YouTube channel zanga bali mu Iraq kosani Saudi Arabia. Bantu bangi bakyakalambidde ku nfa ya mwana muwala namanyikidwa nga Michelle Angel era nti no ono yabadde muwala wa muganda wa Rema Namakuula. Abasinga bagamba nti byandibaamu eddogo okuva ku ssomero kubanga abasinga bagamba nti yo recent odds basindikira mu kugamba amalogo yabasindikira mu ndwadde kati nga kansa. Omwana aludde nga mulwadde munnange aludde nga mulwadde abasinga bagamba nti omwana yalibanga yafudde eddogo abasinga bagamba nti mufute engeri metero omwana n'okubanga ayogera ekitovu ekyamuviddeko okubanga afa nga boogeza muzimu naye emizimu gikyayogera ennaku zino. Manyi bagamba edda mbu bayogezanga emizimu sibo negironkoma abantu abakoze ki abagividdeko kubanga kugamba nga bafa wabanga bassemutte omuzimu mpunga gwogere yamuse ebyadda ebyedda naye kati mulowooza bikyakola ebyokwogeza emizimu bikyakola tebikyakola. Omanyi embwe edda mabegako myaka egyedda nga bapaniddagala bagala ne bakoona ku ntaana kati bakoona ku ntaana oluusi ng'omuntu oyo eyaviddeko omuntu oyo kubanga obanga enfa y'omuntu ebadde etankanibwa ne bagala ne balikoona ku ntaana omuntu oyo ng'akola ki ng'amalako oli emirembe yakola ki eyamuviddeko kubanga afa oba eyamusse n'ajja ne yeeronkoma ye nga ye nti nze nnasse omuntu oyo byadda edda ebintu byabeerangawo bingi naye kati ensi ekyuse ebintu ebisinga tebikyakola kati nokwesanga oluusi abaafa abaasookawo bajjajjaffe be bali bamanyi eddagala eryo erikola ebyo nga kati tebakyaliwo nga baggwawo dda baafa byakolanga dda naye kati tebikyakola. Omwana bagamba nti alibanga yafudde eddogo abantu bangi baffe eddogo ekyamazima ddi eddogo siyinza kuwakanya nti no teriri ekyo sobola kuliwakanya eddogo gye liri ebisesingo nza ddiwakanya nga teririna kutuukako naye oli balikutuuseko munnange bw'okkiriza nti gye liri kubanga eddogo omuntu asobola okuloga omumwa ne gudda ku mutwe wano ku kyenyi nga ewali omumwa gwo. Omuyinza okubanga mubiraba mu katyuni buno bwebalaga ku Disney Junior bukatyuni obwo nga mubulaba obulina emiwanga omumwa guli mu matu ebyaddala oli basobola okuloga ebintu bya omuntu ebyaddala obulamu obwa bulijjo ne bamuloga omumwa ne gudda ku kyenyi eri libayita eddogo. Eri abantu abafasi accident naye nga oluusi yabadde eddogo nga yamuloze afire mu accident mukanya gamba omuntu yafudde kabenje kumbe sebo lyabadde eddogo. Eddogo gye liri munnange eddogo liri mu Bible buli awandiikibwayo ate eddogo liruddewo no munnaye sigamba nti kyeyijje lijje ne mu bitabo ebitukuvu byawandiikibwa kitegeeza nedda lyabeerangawo kigamba kijja kuba kizibu okulisaanyaawo okulidestroying okulisaanyizaawo ddala completely naye nga bambi bwatyo Michelle bwe yafudde naye nga basinga bagamba nti eddogo lyandibanga lyatandikira ku ssomero. Omanyi ku masomero mbwe yoluusa abantu abalogologo nga balaba omwana nga mugezigezi abakola kibagamba oyo atusinga ki tumusaanye waki abasinga omwana owaffe tumusaanyeewo omwana waffe yabasigalawo nga ali obuyinja babikolya ddala ku masomero. Naye musabire nnyo abaana oluusi nga bali ku masomero kubanga ebintu ebiri ku masomero nabyo si byangu. Omwana bayinza okuba omugezi naye nga baaba ali mu tageti yakuttibwa ali mu tageti yakusaanyizibwa kisoboka nakyo. Omwana ayinza okubeera omugezi kyokka ate nga nakyo kirungi abaana kibayisa obubi. Ensi eno etabula okumanya ng'ensi eno confusing omuntu obeerawo ng'obwavu bukuluma n'okwata ku sente n'ozifuna naye ate bw'ozifuna n'obeera tageti ate yakufa nezikufuukira ekizibu anti nga buli mubbi atagetinze ggwe ab'emmundu baagala ku tageti nga ggwe bazikubbeko kugamba ba mu tageti yakufa. Muno mu nsi ofuna ekintu Katonda n'akigondomolako nekikufuukira ekizibu nekifuukira ezzika ate omuntu badde mu mbeera embi akasente kakuutu tandise okuba ng'otambuza bizinensi yo abalogo ne beesomba
Kubanga obadde mwavu nga tewali wakufaako naye bw'ozifuna ne buli omu n'abeera ng'erisa litadde ku ggwe eddogo ne lifuuka eddogo abaagala okunyaga abaagala okusaanyaawo abeebisa abaagala okukuloobinga kugamba kama n'obeerawo nga bannange oli mu tageti ya kuttibwa. Omuntu oyinza okubeera nga omwana wo mugezi ku ssomero naye nga baaba mugezi naye nga amagezi gaago gagenda muyitira bizibu nga abalabe bangi bamusonzeemu nga buli omu amusonzeemu baagala kumuggyawo nga bawulira effutwa. Eyo yensi mwe tuwangaalira. Tubanaye buli muntu buli w'obeera saba busaabi Katonda ayongere okubanga kukuuma naye nga byo si byangu naye nga kituufu omwana ono yafudde eddogo ng'abasingayo boogera. Manyi mbagamba ebidde eby'okugeza emizimu byakoma dda tebikyakola kati tebikyakola naye ng'edda baagyogezanga n'abattanga bannaabwe oluusi nga beeronkomya eddagala nga balikoona ku ntaana eyamusse najja nga yeeronkoma n'agaba naye nze namuse munsonyiwe munsaasire edda mbu byabangawo naye kati tebikyakola byakoma dda naye nga kitonye bambi ekya Michero bagamba nti yafudde kansa n'onkwana basinga babiwakanya nti lyaliba nga ddogo lyava ku ssomero. Naye nga ensi bwetyo mwe tuwangaalira, eyo ensi mwe tuwangaalira bane tulina okukkiriza tugibiramu ne tubira ku bunkenke. Tosigala embwavu olina okunoonya akasente kubanga n'obwavu nabo bannaye buluma ate bw'ozifuna ensimbi nazo nezikufuukira ekizibu. Buli omu ati gamba n'akunooma n'akulaba bubi buli omu ng'ayagala kukusaanyaawo abalaba ng'ozifunye ne bagamba kazifuna katya tukanyige tukajjewo kyokka ng'obadde weetaaga ozifuna kanoogawo bansi ate nzeeyo mbeere mwavu nga n'otabulwa ensi n'etabula ensi ekonfyuzinga. Omwana wo n'aba mugezi ate okubeera omugezi nekifuuka kizibu erifuuka lunnabe negifuuka mitawaanya miwunyo. Munaye ebitalo ebya Michero Rema bali mu kungubaga bambi family yonna bali mu kungubaga naye nga akaseera ko bambi sekamu ke bayitamu akadde kano. Atanyongera okuba nga agumya Rema Namakuula akuusa ne mama w'omwana ono Michero sisita wa Rema Namakuula ndowooza yakaye mukulu wa Rema oba yafiiriddwa omwana ndowooza ngezaako nnoonyereza. Rema Namakuula alina baganda be munne lwakuba abasinga temubamanyi n'ate alina baganda be bawerera ddala nno alina baganda be bawerera ddala. Ne muganda we y'omu kwaba yafiiriddwa omwana we amanyikiddwa nga Michero. Omwana yadde wa myaka 14 kale omwana yabadde akuze naye ensi eno Katonda ajja mubonereza eyo bw'aba nga omwana oyo bamukoze eki bamusindikira eddogo nga era muviddeko kubanga afa. Katonda ajja kuba nga abonereza oyo eyasirisa eddogo. Mune ebyo bimu ku ebitambatambula kaddi kano abali mu Iraq, America, University of Chicago, Germany, Berlin, wali mu Spain mu kibuga kye bayita Madrid namwe batumiddeko ne bagamba nti muli bakabya bali Kampala mu kibuga kye bayita mu ggwanga lyattu Uganda bali mu kibuga kye bayita Kampala mu ggwanga lyattu Uganda namwe batumiddeko ne mbeebaza kitawanye bambi ekya Michero. Bwe bulungi mwera.